Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu gwa Red Zone TV yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawananyo gwa akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV nawatanaba kubanga subscribinga nyongera okujjukiza nti kirira wansaawo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification oberenga tomisinga nsonga yonna ekigenda maaso mu kibuga Masaka nkakasanga gwagoberera wano oteeka okubanga okimanyi Masaka eyo waliyo omukolo bagutumye Thanksgiving kabaga kakwebaza omutonzi ebintu byatusiza ku wekitibwa Mathias Mpuuga wabula bannamasaka bangi balabiddwako nga abamu bewaze omukolo guno abamu era bagenze ku mukolo guno era nga waliwo abamu abalabiddwako nga boogera ebigambo oboolyawo byoyinza okunnyonnyola mu ngeri gy'oyinza okubanga onnyonnyolamu Mathias Mpuuga ng'ayingira ekibuga Masaka waliwo ebigambo ebyabadde bimuwerekerwako olunaku olwajjo bwe yabadde ayingira nabadde ngenda bikuwa olunaku olwajjo lwennyini we lwazibidde naye olw'ensonga ezitali zimu ne sisobola nennemererwa okubanga mbikutuusaako naye nkakasa abasinga obungi mwabulabye obutambi bwonna bwabadde butambula era n'egimu ku mikutu gy'amawulire ne givayo nga gigamba Mpuuga abantu bamwaniriza nga balubatu kyetwabadde tetusuubira abamu bannamawulire babinnyonnyodde ebyabaddeyo era nga bwomanyi ttiimu nga bwe zigenda mu maaso n'okubanga ziteekateeka ensonga eno kakati njagala kuwaako wano obutambi nga bubiri owulirize bulungi nnyo ebigambo ebyabadde byogerwa bye sigenda kwogera naye njagala obyewulirire nga byogerwa mu butambi buno ate njagala obiwulire nga ababyogera bannamasaka nga balina message kye batuusa kati ebigambo ebyo nzija ate nkugattireko ekirala oboolyawo kyoyinza okubanga tewakitegedde gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV wabula atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kirira wansaawo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga ate ensonga yonna amaloboozi gayinza okuba gali wansi mukko olw'ensonga obutambi bwabadde wala naye nja kusaba oyongezeeko osobole okubanga owuliriza ebigambo by'abantu bano sooka owulirize kano nzije nkuwe n'akalala Kanzirano mpwate bulungi. Muri bappi. Ekigambo ekyo nkakasa owulidde bulungi nnyo omuntu ali mu katambi ako byabadde ayogera mpulidde ng'agamba muli babbi oba byabadde ayogera bwe mpulidde kanzije mbeere ng'ate nkutuusaako ebirala Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera ne bannaayi omusajja yaggwamu alina abantu 5 babiri n'omusobyo omusajja takyalina bantu yaggwamu nga kikungu yaggwamu ngani yaggwamu nga kikungu bamulaze lo siri munnabyabufuzi naye kino kinkutteko nnyo bannaayi kinkutteko nnyo sirati kino kinkutteko gwe eno lale sigirabangako eriko abantu 3 ziizo ekirungi emmotoka muziraba zeezo annaayi ensi mwana bwetyo weeri weeyise bulungi eri abaki abantu tegeera yes owulira amaloboozi agava mu abantu abo be Masaka era babadde bali mu kwaniriza omuntu waabwe w'e Masaka ngenda kuwaano ebimu ku bigambo bye yayogedde bwe yabadde atuuseeyo yayogeddeko nabo naye nga sinaba kubanga nkutwala eyo njagala nkulaga ekifaananyi kino ekipapula ekyo byabadde bigenda bisuulibwa
ku streets ez'enjawulo mu kibuga Masaka nga bigamba nga biriko omutwe ogwo ngera w'obiraba amanyoso mu Luganda osobola obisoma corruption obwakabaka buyimiriddewa ku nguzi n'obulyake ekipande ekyo kyolaba obwedda bitambuzibwa naye ate nga kuliko n'ekirala wakino kigamba Buganda waliwo n'ebirala ebyabadde byogera nga bigamba obukatuliki Catholic Church nti mwe muyimiriddewa ku nsonga z'obuli bw'enguzi n'obulyake jjukira waliwo munaddiini omu okuva eyo mu Northern Uganda mu bitundu eby'eggulu yavaayo n'awandiika ng'awandiikira Ssaabasumba amanyiddwa nga Ssemwogerere ng'amuwandiikira amugamba tugenda kuswala nnyo okulaba nti ekisooka tetuvumiridde ekikolwa kya bano olw'okuba nti n'ategeeza nti oba oliawo olw'okuba kuliko omuganda era n'abaako ebibuuzo byabuuza nti ssebo mukama waffe Ssaabasumba tukitwale nti okuvumirira enguzi obukatuliki bubadde bukikola ku bantu nga si baganda omuntu wabanga muganda nga tebamuvumiridde ku nsonga y'obuli bw'enguzi kakati ebigambo bibadde nga bwe bitya ebbanga lyonna wabula ebipande ebyo byagenze bitambuzibwa nabadde njagala nnyo okusula nga ensonga zino nzibategeezezza naye nga wenkugambye olw'ensonga ezitali zimu saasobodde kubeera ng'ate mbatuusaako ekyo kyennyini ekyabadde awo kati kkiriza nkuwe ku bigambo bya Mpuuga bye yayogedde ng'ayingira ekibuga Masaka Region TV kwoli webali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako essaawa eno yennyini ate naba kubanga osubscribinga kkiriza nsawulaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeere nga tomisinga ate nsonga yonna nga sinaba kubanga nkuwe ebigambo bya Mpuuga kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa asangibwa saidi z'enjeru ku luguudo olugenda ejjinja okumpi ne Nairo nga bwentera okugamba akukwasaganyiza ku bizibu eby'enjawulo omuli ebirooto ebibi omuli ensonga z'amaka sente tezirabika tolina mikisa weetaaga okuba ng'osumululwa ebyo byonna abikukwasaganyiza bulungi nnyo bamuyita Haji Kasujja asangibwa njeru ku luguudo olugenda ejjinja okumpi ne Nairo 0753 ye namba kwoyinza okubanga omufunira ne ku WhatsApp kweri era kwe muyinza okubanga mukikwasaganyiza kakati soka owulira ebigambo bya Mpuuga yabyogedde lunaku lwajjo yabadde ayingira ekibuga Masaka nzije tubeere nga tweyongerayo tunywe tujaganye olugendo lukyali lunene okumulasi kutuuka ekisinga obukulu nti omuntu yenna kumanyirawo obwongo buli kyatuukako oyimiriramu neweefumiitiriza neweebuulirira n'ogenda mu maaso era bategeeza tewalina akamu lwenyenda kudda mabega ku Mpuuga gwe mumanyi nga bwe ngajjawo ne Lukaya nemba Saamulondawo temutalabangako temutalina gye babazaala nemubalonda mu linnya lyange nga mbasabye era amasa mubeere bumu twaba abaawulamu nga bagamba ebigambo gamba ebyobujega mwanye nammwe entalo nnyingi tetugenda kukawasa tuwangule nawe zetulwanye ebbanga lyonna abakooye okulwana nga bagala olutalo lwa musenyu mubalekere twagala olutalo lwa kukyusa ggwanga si lwa musenyu abakakalukanyira wano mwami Lukodanda okwedde ensonga so nagirwanako wano ku mwalo ekamunga nga bagoba ku nnyanja n'okubayiikiriza mbasaba mubeere bumu tunabeera obumu tujja kuwangula buli nsonga bwe tunabeera tuwuliziganya tujja kuwangula buli mulabe bwe tuba tuwuliziganya tujja kusanya wamu amagezi okwaŋŋanga buli kigambo kyonna ekijja mu makati gaffe n'ekisembayo wakati nga tulwanagana n'omulabe n'okukyusa eggwanga bwe mufunanga ensonga temugikkaanyizaako temwerumaalumanga mutulanga wansi ng'abantu abakulu mukola ki